mukyali ne Mutoro. Tukyali fenna. Kati ngazi gundi Mutoro nnaku zino mulaba ne Ashakama. Ante ya business. Demand. Tukuletinga demand. Ye lwaki njogera ekyama ani yabagamba? Babantu bagamba mwayawukana bubi nnyo. Bulijjo simanyi tulinayo manager, spokesperson waffe. Ani yatwogerera? Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Bitambula bitya? Ndi wano power. Kye kiriwo. Listed. Ani akuba kano? Jaisima watu bagirabe. Kwata omusajja. Mukwate. Ala mukazi. Ayagala yone sayiva ne. Ndo ino mukwata. Aize benanga ayagala kusasula sente. Ene namba bakubako. Basaba sente. Ne kusifu nnyo gwe badde ogimanyi. Gwomanyi eno. Okay. Ogamba otya? Ndi bulungi. Obadde onkyaye. Oyagala. Kulikayo ebweru. Andi gwe buli ombulako emyezi ebiri bamanyi wagenze Bulaaya. Tosobola beera mu ggwanga notannoonyako omwezi. Nyobadde wangoba. Obeera busy. Busy wa? Mbaayo anko lwakuba twefuula bwefuuzi. So ogamba ndi busy kumbe ngenda kuba tulo. Mulina show ku obligato. Tulina show ku obligato naye ekyali ya December. Nanti awo lihazo zibeera zikutwala speed. Tukyasya. Lihazo zigenda kati ffe twetaaga lihazozi. Ani yagamba show ya obligato? Njimanyi. Ani yagigambye? Lwaki Mutoro azanyira ku Bati Valley? Tunazenda ku National Theatre. Ate nga mwenna mwandibadde ddiwe emwe y'amaanyi. Akolera ku Bati Valley nange gyembeera. Gy'okolera? Bananga bantu tebategeera kintu kino. On TikTok, bw'oba oyita Zerastan Mutoro, it's a duo weeri. But in comedy, erisa ne Keiza ndi Kyokamba. Kantangaaze eggwanga. Lwakuba nti Rasta ne Mutoro yeringa duo ya branding ennyo neekuba ne shoutinga nnyo n'ebikate bitwali tukola byonna. Okay. Kati Mutoro ne Kyokamba ani asinga okwanguyira nga muzannya? Bonna. Oba kiva ku ggwe? Bonna. Anti kati nabo tulina obabuuza boba babazanya nange mbanguyira sibanguyira. Kati ekituufu twagala kijjamu kuba oli mukwano gwa Mutoro ate oli mukwano gwa Ashakama. Buulire ekituufu kiveewo mu speed. Mbuki. Bekwasaganya. Ashakama yakomawo. Bw'abeera muneno bekwasaganya. Ashakama yaliwa. Ate osobola okumanyite nti nno teyakomawo nga tomumanyi. Andi kati tegedde bulungi. Ogamba ono Ashakama omusoga. Bulijjo bekwasaganya. Twagala gwe mukwano gwabwe twagala kimanyi olwaleero ekyo kiveewo kipya bale twafuna spokesperson kati tumanyi yabagambye bekwasaganya ekyo kipya mu matu gange ebyadda ayifanyagala ebyolonese kakati Ashakama ayingiddewo mu interview gyonsi njasooka mubuuza Ashakama bwana anzikiriza okwogera ekintu kye mulujjudde nja kyogera nti yakomawo batannadda. Nani? Kati bwemunakizula nti twekwasaganya nze naye. Okay. Nga diversion. Yego. Tulinawo iPhone ne Nokia. Oliwa. Tuli ba Nokia. Katugume tuli ba Nokia. Bagiyise Nokia nenga nabaye kituufu bakimanyi. Wamma oli kuki? Onalabika wa iPhone. Nokia. Gezo oshukewo ofuna abakumanaginga. Tisa Umimi waffe by the kati nga nvudde kuno umimi waffe bamuyisizaamu nnyo amaaso okumuyita Nokia. Naye tubalabula tujja kwegugunga. Tosobola kukwata muyimbi bw'atyo nga naawe okimanyi ensi n'ensi ekimanyi n'ogamba mu nze ndi iPhone mbu ye Nokia. Nokia ki? Nokia eruddewo naye gundi yaayo yeeyo ne iPhone yakajja ne buli muntu gy'ayayaanira. Kuno kulabula abaana yakubye ku mutwe. Kuno kulabula nno oyinza okugamba kasa kirungi kiri bwe kiti. No iPhone yeetaaga omuntu alina ka Nokia amukubire. Teyeetaaga wa iPhone munne. Baba kuba ka Nokia leeta iPhone obeereta namba ya simu na linnya. Akaana ako nnokeddeko. Bweba bato ani asinga? Tulife ba Nokia. Nokia 6, iPhone 6. Kiyinza n'okuba kya iPhone 4 Plus. Esigala iPhone erinnya oliwulira. Waliwo app ennumeko ne app eyafa.
introducing a Nokia ne iPhone ku stage. Aje wa Nokia rombulira iPhone nawe. Kati weberanga yeri baka stage. Kati kagame ekintu kimu iPhone ya bei ng'ogigula ne mu spare ya rais. Kala ne Nokia ya rais ng'ogigula spare wa bei. Obadde okimanyi ekyo? Amanyi gama. Nze ndi wa Nokia, oba tuli ba Nokia tate tuli kali akasookawo akayina power button waggulu. Akanyigira waggulu. Nekyatuzoleza ekyana ekyo. Nokia ogimanyi. Togedde ka Nokia nekiga Nokia kayina amapesa aga 10 naye nga agafunction gagalinga. Waliwo ekibulooka yalina omulongooti omuwanvu. Wagirabako? Bwekaba katufudde Nokia yalina obupesa bw'ekisirisiri bungi. Wabukwatako? Nakwatako kano akaali kalinga akapulasitiki kungulu akakabukkalakala. Mwaka ki ogwo? Akasota. Mwaka ki ogwo wakakwata? That is 2005. Ng'olina emyaka emeka? Affe waka muzeeyi yatuwanga ebintu twali bangatono ente tulina ebintu twalina amasimu kati ze nakwatako ku Motorola eri yalina screening eringa eggi. Ng'olina emyaka emeka? Muzeeyi yatuwanga ebintu ffe twakula tetwegombe waka tondaba kubonaabona mu bukulu yatuggyako engalo. Nga muliwa? Nze nkuliddewo ku Lubaga Road okimanyi buli kimu ekyange banzalidde mu Kampala kulidde mu Kampala nsomedde mu Kampala wakati Kampala secondary nenvaawo nengendako Kampala high fujjo nengendako ku Makosi ne bangoba. Abagobera ki? Fujjo kalina ne wendasomera no wendasomera wiiki kawuteeke nagenda ne bala batatu Bagamba genda? Nalinga mu masweta ati abakatuli yo bagiraba out naye nga muzeeyi amanyi ku ssomero eryo. Akuwa akasente njogedde ekyama kyange banna. Nze Mukama yanyamba nafunanga amasomero nga uniform ziri familia era nga nze wakatabuusabuusa. Ffe waka muzeeyi yatono nagayagala ekintu ekya lipooti ya 3rd term. Ebisigati tayagala mmanya. Wekakutandula emejjimuwa ate nga tumakinga sure nnyo twayise era nga bw'otagimuwa ojja mulabira ku ssomero. Nze lumu namalako ebbanga nnimba muzeeyi mbubangobye fees ebiseera byo nga bwesomera amanyiwo kaseeke kati kumbe sisoma ssomero liri wali tuslo naye nga ntuuka leeti mba ndi waka nebaze ne mpuyala bakuba akadde ka leeti nodduka eno tuuka bakwata leeti gamba afanna omuntu addeeko kati nebakuba fees kumbe fees nazimalayo njagala kulya ku ssente muzeeyi ng'ali mu katenti bankala kati emiggo egyo gyo sirigyerayira. Baasa yaŋŋamba eno ttaamu bwe bankulimye nakamulabamu emirundi nga 10 n'egya. Kati wakola otya? Nze simanyi bwe natuuka ku ttaka nagenda okuddamu okuba nga ategeera nga ndi ku ttaka naye nga sayidi eno eriko engalo oba lwali luyi. Nakko olina okwanga totegedde. Kiri kiddira tekimanyi lwakuba yeyo ttiimu ekyasinza okubeeramu obwana obuvuma. Ttiimu ya Shiba? Ninange nja buvuma. Senga ogatta Shiba, Spice ne Winnie Nwagi. Sindi n'omuteeka wali nawe n'obateeka wali. Ani akuba? Anti kati ate kati ogassemu abayimbi bange. Spice? Ne Winnie Nwagi. Ne Shiba muyimbi wange era ate baliwo atuuka n'alumba. Kati Shiba ne bw'okwata singa ne mu Uganda twalinamu Shiba number 1, Shiba number 2, Shiba number 3, Shiba Kalungi number 4. N'obateeka ku stage yemu wali n'okwata Sindalira Ssanyu baby omu bw'ati gwe bagamba Nokia n'omuteeka wali bali baana naawe n'ensi ekimanyi tokisusiza bizza n'ensi ekimanyi Sindalira Ssanyu baby kirala. Another problem. Bagamba yakoma yimba mujiri emyaka ebita fulumya luyimba. Tetufudde yani erija mu Maddox wano yakoma ddi. Yakoma ddi. Bagamba generation ye yagwa. Tetufudde yo bane tuleme kwerija mu bantu. Kati odde mu kukayana n'omuntu alina oluyimba ennyimba kumpi 10 za dakiika emwemu. Werije ku muntu alina ennyimba 5 nga za dakiika 4. Kati kankule ekintu kimu. Ensuwe yatira Sindi wali wamu. Already muyaja yava Jamaica. Mu Uganda wano ne soka ne balema bonna kuba Peter Miles by that time yali avudde mu Uganda. Nga musajja gwe tumanya atula mu Redeem. Nga Viper Rankins tanajja. Oshegira. Sindi naji kuba mu Jamaica nagamba musajja kyo yayimbye kumbe mukazi.
The king herself. Erinnya lyaveeyo. Kati kale ne bano bayite ba queen. Oba queen aboggola nga king ayogedde. Queen Kama. Alina bode enyumirwa engoye. Azaale. Tuli bazadde na tuli ba family. Yagambe ebyobugagga abirina. Ate ebyobugagga mwogera kuyimba. Kale ajja kufa bifuluke. Twagala nnyo oleka ensigo tumanye ndi yazaala babbi yazaala balooya. Toyingidde nnyo omukyala. Nabo batuyingidde nnyo naye. Okwala otya muyimbi wano mugamba mbuke kano. Kano kaka bayiza kanokia kaliko katooki. Olunaku olwaleero omukyala gwe tubadde tumanyi ng'owuwo si gwe tulaba mu kamera olwaleero. Omukyala y'ani oyo era enteekateeka z'embaga ziri zitya? Ezanki ezoono bannange omuntu tabeereko na projekiti ddala z'akola olw'okuba mukyala ati kati bwebuzibwa ivani obwo. Kale olunaku olwaleero ndi wano n'omukyalo ne bamuyita Nakamatte Catherine, mwana muyimbi ayimba band style band music, ng'essaawa zino nga bwe ndi brand ambassador wa SMP Tours and Travel. Tulinamu department gye bayita SM Promotions, nga SM Promotions eyo nayo nze agitwalaganya. Nale twafuna omuyimbi ono sometime back ne tusooka ne tumuteeka ku trials ekitegeera. Kati nenvaayo mainly nenteekawo idea neŋŋamba katukole ki tumanaging. Nga for now I'm the overall kisinamalayo overall obulamu bwange I'm the overall of this brand, though I'm a brand, naye brand kati sawa zino nze kyebandiyise kale nyinza okuba nina ebitinga bina: second manager, field manager, promoter, spokesperson wa brand yeno. Hello, how are you? Wa Luganda teweemenya owulidde Nakamatte. Singa owulidde bagamba Coach Cathe wandigambe hayi Nakamatte. Nakamatte wanje sebo eradde sebo maamu nyoge mwera mirembe gwatanga bere sikamanyako mwera mirembe. Bana be Masaka bano nawe nyendo Lukaya kali nze ow'emma yasoogera. Nakamatte ogamba otya? sigamba mukwano ogamba otya? Okozesa Nakamatte? Yes sebo. Badde manya agenda ayita amannya nga Gagasha, Kente, waliwo obunnyo obwo obukuba. Ffe tujja kwesa gaffe Lwaki? brand. Ng'ojogeredde nnyo wadde gwe spokesperson. Ati era n'amannya gasinziira ku ffe osegera kuba kati bw'okiruulawo n'okitulamu n'ogamba nti kati omuyimbi waffe ayimba band music okitegeera. Abantu twagala nnyo tu branding ekintu nga omuntu yoyo yennyini. Amannya amanene gabadde gamenya abantu Kasani kusaasira posta ne ligimalayo. Nono kajja abamenyeera Grace Sekamatte. Mannya mawanvu. Anti nedda kati Ivan kinyuma nnyo. By the kati ono mwana twagala tumu branding ng'omuntu we waabwe wakaka bw'amulaba n'omuntu wa bulijjo bw'amulaba okitegeera nti Ivan yogenda bo muyitako mugambe Nakamatte nti you're calling the real person okitegeera. Tekijja kuwa buzibu mbu ate Nakamatte tulisaleko tugambe Kate nga bano ba Lydia Nakanwaji. Nengo onyirinde ogamba otya? Sigamba. Endongo nagisobola. Lwaki nedda? Oli steady? Nnyo. Okay. Ani gwe weegomba munno? Negomba nze. Soko tuweemu akapeera. Gampedde amanyi gampedde amanyi gampedde sikyapapala ebiwawa mbimenyemenye. Mwatutebudde ky'okumuskriininga oba n'okumulondobamu mu bangi. Tetwabalaba nga mukola auditions. Olaba gw'obadde wakamulala ogamba saasira ffe. Kyeyaleka yakoze eyo banna
era tetugamba nti yoyo waffe kati kutuyimiridde. Mwamujjawa. She has been there. Kati no abantu basirikira talenti zaabwe. Ono mwana golaba akola mu kampuni eyo SMP. Niye buli asirikira ekyamagye nga yebbe ekiro n'agenda n'ayimba mu bandi. Twali tukola interview ya CRK ne batugamba Flona bamusanga mu kiyomo ng'ayifumba nga bw'ayimba ne bagamba ono asobola. Wayita emyezi 3 ne bamulekawo ewa mu kirikiti. Anti kati fate waffe kati simanyi bekyaka bali bo baali bazze papasini ne kampuni yaabwe ku managinga muntu. Fenga SMP tubeera family. Era kati ffe wano bonda bandi brother sister era oda bwe zijjanga zakati za brandi as manager mboggola. Wanje. Oli comfortable n'omwami ono? Ndi okay naye nnyo. Biki by'omusuubira? Ali comfortable nange mu mbeera ki? Mu ngeri ki mu mbeera ki? Nange kakubuzeeko ekibuuza Alina kota ali comfortable nange mu mbeera ki mu ngeri ki? Ekisooka muli myaka gye gimu egyaki egy'ekivubuka mugenda tambulanga mwenna emisana n'ekiro omwana w'abandi tomukuluusanye gwaddamu. Akimanyi bulungi nina omukyala. Gwe tokimanyi? Atokimanyi? Wamulabako omukyala wono? Nga lwaki nedda? Talina bbuba. Alina malina. Olidde okulwana n'omukyala. Ate okulwana gwindako ate okulwana nange kuki? Okulwanira bwe mwati ng'ayagala obudde. Nedda kati mu bulamu bw'ensi bunyuma ng'olina omuntu yakutegeera. Mukyalo yakutegeera. Kati eno business. Then love session ebeera yawaka yaffe. Endongoso fo ogimazeemu bbanga ki? Nakagitandika. Enkokola nnyingi nnyo mu ndongo n'abasajja abategeera ebibatu. Ogenda beewala otya? Ebyo byonna biri sorted. Wabimaze dda. Muyimbi ki? Kozi tolina muyimbi gwe weegomba. Neegomba. Omuyimbi w'eggwanga? Wandise. Wavaawo oyingira ekibuga. Nze ndi mwana wa mu kibuga muno. Mwesanze mwenna oli ba mu kibuga. Olinga bannange. Mugenda kwerimba ki? Ba mu kibuga toli omukyalo. Ivan ekibuzo ky'obuza Ivan alinga agamba mboba nalese muntu wange. Era abantu bagenda bitani kati walese omukyalo. By the way ekyo kitegeerekeka. Era abantu bajja kwebuuza lwaki mu bonnoono. Abaana tubalina abayimba obulungi. Naye kati by the way kagamba ekintu kimu. As in marketing ekitonde ekikazi kyagenda wala. Naawe okimanyi. Ani? Gwono omwana nga gwa Winnie Nwaki. Abasajja tobakuba microphone nga bazze okukwatako. Kisinziira ngeri gyenzeemu n'engeri gye nyambadde. Olowooza lwaki omuyimbi nga Winnie Nwaki akuba abantu microphone? Well, sijagaana bafaani batuuka ne basukkamuko. Bakisussa nnyo. Si kukisussa nnyo basukkamuko. But there is a way to handle them, I think. Not in that manner. Endongo gyetegekedde otya era gogenda beera muyimbi wanjawulo kikaaki? Byonna birinde. Yesebu. Luyimba ki olwogenda osaba okuwulira abantu bagambe yes onaze oba olinayo vidiyo empya? Ennyimba nina ennyimba 12. I have 12 songs. Ngera very soon tugenda kukola video yokusatu tulina video 2. Owulidde amaanyi. Tulina ennyimba 12 audio video 2. Amaanyi gama. Tuleeta yakusatu video. Mugenda banga ali ndi skinny buli lunaku mugire. Ate ekyo kimenge kiri ku planet yakyo. Owa. Ekimenge ne kikwa collab. Gye ndiko ndi mu process. Ndi mu process. Lwaki twogera ebyama baffe banna? Ivan Nesonyiwa. Zokoleke. Oli MC. Introducing omwana. Era kimanya bumanya. Ladies and gentlemen, kanda kubeko n'omwana mubi wa tabu twali twabonaabona edda aze kutuddabulula. Kye bayita music yono. Ladies and gentlemen, let's welcome the one and only straight away from the planet Earth, good heaven. She has visited Earth. Oyagala nnyo giki nawe muyite mukko. Oyagala nnyo lye nakamatte munnange.
Linnya lirungi. Ko tabeera beddira ki? Akuzira. Ne Sanchez abazira. Ndi wante. Ewamwe teriyo wakkobe. Teriyo. Wamma nkiri kitya nkuzira? Ekibuzo kye yakakubuza ekibatu. Banna. Onzira oba kojja wange. Soma owulire. Ye. Onzira oba kojja wange. Ogambye oli waki? Nze ndi wante. Nte. Mama we. Bayiza ne mama we wettake nno. Abagenda okugamba nti noleese mukyala wo mu ndongo bubaka kibolibwo. Tekirina buzibu. Kasita owe wange yakitegedde. Ndi we on business. Nga mugumu wamujjawa. Aliwa. Owewu. Bane nange simanyi Katonda yamubajjayo omu. Singa famire yabwe yali nnene buli omu nandimuwaddeyo omuntu omu. Bagumiikiriza. Agumidde bingi. Kale bw'obeera gwe osobola okungumiikiriza. Kiki kye wamukola n'olugamba abanna yagenda nnoba naye n'aguma? Ekyo wakikola olugamba agenda nnoba naye n'aguma. Ayibali. Olina ebibuzo by'obuzaala oligayagala tuyombe. Kale nkugambe ki? Ekyo naawe kyomanyi kimanyi. Ekyaffe ekyama kyaffe kyakuttale. Akayimbo kamanyi akasiro ganga akakafeero. Siro ganga atekamu emimiro ebiri mu ttama n'agamba gunda ayi kabaka musajja wose tunagundanga babiri nsenze buse kyama kyaffe okuva ku ttale sikyogeranga swaswa mu mutti. Omuyimbi w'eggwanga maneja w'omuwulira maneja w'omusajja wa taakunyiiza ebikko onaaguma. Nze nga sitera kunyiiga. Nakunyiiga si kintu kyange. Oli mukyala olabika bulungi ofkosa abasajja bagenda kunywa naye tukikiralinga ekyo kiveewo bajje nga bakimanyi olina omusajja. Sirina musajja sipanaawo. Wandyagadde musajja kikula ki? Seetaaga. Asipanaawo. You are contented. Wamma yeetaaga. Yeetaaga naye jangu okimanyi ogenda cooperatinga ne management ye. Kukwatagana naffe anti tugenda kuba tumutwala mu time ya studio ate nga alina stress ze mbusima waganya okukwata amasimu ge. Alina kusooka kujja wamu. Sanchez bw'oba ojja tulina kusooka kuyisa mu kakukuuto. Tokatemamu. Sawa kigyeko kamera. Sanchez alina omukyala. Waliyo Sanchez omu, waliyo Sanchez Watson. Alexis Sanchez. Anti oyo wa luzungu, mugaye mu luzungu alutegeera. N'oluganda banaamuvuunulira. Wazze kunswaza, wazze kuzja ku interview. Okay, bubaka kibwesibirira omuyimbi, tulaba abayimbi mubaleeta. Bwe bamala okukwatayo ne badduka likes of B2C. Bangi nnyo abayimbi. Bwe bamala okukwatayo ne balaba nga management kyalina kye bagamba. Bubaka kiboolina era ye bwadduka mugenda mukolera ki? Sirina bubaka bwe nnyinza mmukuwa bw'anaaba adduse yeba enteekateeka ye ate Mungu bw'aba asazeewo tosobola kukkaanya nteekateeka za Mungu. Osobola okujja omwana mu kyalo ng'abadde akuba bbulooka n'omutuusa e Kampala muba mwakava mu takisi wadde n'agamba ekigambo kinene bwe kiti n'olinnya takisi ate gwe n'odda e Masaka. Naffe tuba tukozeeko ogwaffe ng'ensi ekyo tukoze nga ne Mukama atusasudde kyatusasudde ye waba alaba nga tetulina kye tukoze mu mirembe. Bw'aba nga tataminetinze contract yaffe bw'agirina neggwako mu mirembe atambule akole ki? Obubaka management yo bwe oba okwagala ne wish ze kulinamu tusubire nti no banazituukiriza zinaatuukiza onazituukiriza. Ekyo bakinsuubiremu nnyo nabo bakimanyi. Seyogerera byeyogerere. Tobanga mu mali kuba woogala nti bakimanyi either mu management nga wali wakula. Ebyo tebiriye tuli family. Naye tobasuulewo abayimbi beefuula bwe bamatuka batandika okukubira engalo olaba bano tebakyalina kye bagamba. Bwe basaliddewo okundeeta mu bantu okunsapootinga bamanyi. Naye bibaawo naffe bayithayo nange nayawokanako ne management yange eyasooka okunkwasaganya. Lwaki? N'andaba tetambula. So noono bw'alaba tetambula abate. Alina ddembe lye. Banaye ffe kati kagambayo ekintu kimu ffe management yaffe tekaka. Kati nsobola okugamba ekintu ne weewuunya. Olina contract gye wasayiningako.
it's man to man agreement. Tosayininganga. Ninayo Nobati promoter akwagala. Aliwa. Are you ready? Nobati. Ogwa mtu okumulinga omubajje. Atoyo Nobati buno baka bugenda jali. Nzo mutima gungamba yo Katonda siya mutonda. Obwana bwali busoma intani mu gulube bwa mukola. Katonda yafuna budde bwali view kumulabako. Lwaki? Nobati gasiya. Obusungu ngabundi. Nkayina ko obusungu akasajja ako. Kakola kikakwanira mukazi kiki. Sibya abakazi ne ko kakimanyi. Ale Nobati wenzira mu musanga akimanyi namugambako. Bajja kutujja wansi mu trench mwala. Obo kawunda suti bwayambala yambalo balingo mu mukongo mubajjibo. Nobati promote obusajja wakabi. Musabe ebifaananyi 10 bebe nga tekyusi. Waggulu akyuka ne wansi takyuka. Engata inemu. Atakole kyayi kale azije emigogo esatu kirakisi andi yambala mu kirakisi. Sajja mugagga sebo. Mugagga. Musajja mugagga. Ngale yetaaga buyambi. Ekikunyiza lwakuba ayagala kubajjawo TikTok. Tamanyi kyayogerako. Robert bw'aba anoonya lumbe lunaamutta tamanyi kimu kyayo. Ajja kuzuuka ku macanga yakalidde mu buliri bwe. N'omuzimu gutunule ku bbode gugambe nagenze. Totiisatiisa bantu. Nze njogedde ebyange mazzi Seeruma ntama. Nobati ogwo omutwe gulinga omubajji tokatemamu. Musajja wange lwaki omukuba nnyo. Nange yali nno kyali wange ne bwe yatandika okubanga atandise okwogera ebyezite ngamba kati nno tamira ddagala lye bulungi. Mulwadde. Ngamba tamira ddagala bulungi yalina omutwe omunene gwatamirira ddagala. Kale Nobati akufaananira bulungi. Yali anyuma teeka ku lisiti ya bivumo. Bw'anyiga Nobati. Ayiragira emitwe egyasooka nyumiza tonyumiza. Ate batikuuma onyiiga nnyo nnyo nnyo. Lwaki omubye Nobati? Olaba nti ono muyimbi wange Nobati tewateeka ekivulu tampa sho. Mpozi nga amaze kumenyawo bigambo byayogera. Omuyimbi tagudde Nobati ssebo bye baliko. Ewa. Beba promoter abaliko kati. Mpa ebivulu ebisatu mu mwezi oguwedde. Mwalindako munno mpa ebivulu ebisatu mu mwezi oguwedde. Kale yakoma tegeka kivulu ki. Nange nsobola okigamba. Yasemba tegeka yali agateeka gundi. Gravity. Si yali yasemba tegeka kivulu ki. Agenda tegeka gundi. Yasemba tegeka kivulu ki. Waliwo omuntu agamba nti journalist olwokuba tabula ne Ivan Sanchez oshegira nga siki olwokuba babeeramu nalowooza mbu munnamawulire olwokuba abeera ne bapromota agenda tegeka ekivulu wawe mukyalo labo nabe waba nayingira omusajja nga teeka gundi palaso ewa yamuteeka eyo waabwe lusherere era mpozi nte zezayingira omuyimbi w'eggwanga nga tumaki abantu wansuubiremu kyebabadde bamisinga mu music industry kyengenda okugamba. Kiki ekyo kyetubadde tumisinga kyebagambye tikibamisinga gono ojja kiraba naye kennyini ogambe yaŋŋamba akituukiriza ne temutwerabira ate omanyi bwaba making abayimbi ate nemulumala ekisa nemutusuula awo nemutandika okugamba batweragirako fa abasookamu nga balagajja nemutulekaawo bannange nze mbagamba tutambule ffenna Sanchez saagala onyiige wakati nayo laptop baga njikuwe ekolera ubeere bulungi